Yes, we bali kubanga okyagoberera Red Zone TV nga bulijjo kakati nina amawulire genjagala okubanga nkuwa gwe munnange atugoberera ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. So bango okyali mupya nga tonaba kubanga subscribinga nja kusaba kirira wansa olaba ekigambo subscribe ku channel eno kikwateko o subscribinge ku channel eno kwata ku kade akaka notification ojja kubeera to missing nsonga yonna nja kusaba otuwe ekigalo kubanga gyokoma okulayikinga information gyokoma okubanga ate etambula amawulire gatuuka ku muntu oyo gwe wandyagadde gabeere nga gatuukako. Red Zone TV kwoli n'emikutu gyaffe emirala gyonna kwetusinzira okubanga tukuweereza ate olwaleero tuze n'amawulire goyinza okubanga wagategeddeko ate oyinza okubanga tonaba kubanga ogategeerako. Mu ggwanga erya Uganda nga mukyali ku nsonga za gravity omutujju okwagala okubba oluyimba lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mukyali ku nsonga ez'ekipale ekya Robert Kyagulanyi Ssentamu ekibuutikidde emitimbagano gyonna kakati olwaleero ate wano ku Red Zone TV nze nina amawulire genkuleetedde ag'essanyu gwe akkiririza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu akkiririza mu nkyukakyuka mu ggwanga Uganda bino weetaaga okubimanya. Ulira Robert Kyagulanyi Ssentamu ne firimu ye oba documentary ye emanyiddwa nga Bobi the People's President eyongedde okuteeka ensi ku bunkenke eyongedde okuteeka abasajja abali mu gavumenti y'eggwanga Uganda ku bunkenke. Ekoze etya wetwogerera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde mu ggwanga erya Germany mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Berlin yalinze stage n'abamu ku bantu abakyasinze okubeera ab'amaanyi okwetolola ensi yonna. Njagala okutegeeza mu documentary eno etambudde era wetwogerera yabaddeko ku stage mu ggwanga erya Germany era documentary eno yawangudde Award jengendo okugamba nga sinaba kubanga nkutwala eyo njagala osoko kimanye nti yabaddeko ku stage Yemu n'omukyala amanyiddwa nga Hiraly Clinton ono mumanyi bulungi nnyo yabaddeko ku stage Yemu n'omukyala amanyiddwa nga Sharon Stone eno oluvannyuma lwa documentary eno okubeera nga etambudde ensi yonna. Bino no byetwogerako byabadde mu kibuga Berlin ekibuga ekikulu eky'eggwanga erya Germany. Ate nga sibe bo bokka abantu bangi ababadde ku stage eno abantu bangi abayogeredde ku muzindaalo guno Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omuzindaalo naye yennyini gwe yayogereddeko. Waliwo activist omu bamuyita Alexei Navalny ono ava mu ggwanga erya Ukraine. Waliwo era omulala omu bamuyita Bob Goldof era nga naye ava mu mawanga ag'enjawulo amanene. Waliwo n'omusajja omu omulala gwe bayita Riot descendant Nadia Torokomikova onava mu ggwanga erya Russia era amanyiddwa nnyo ng'omu ku bantu abalwanyisiza obukulembeze bwa dictator Vladimir Putin akulembera eggwanga erya Russia naye nga abadde omu ku abo abalabise ku stage Yemu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu ne documentary emanyiddwa nga Bobi the People's President emututte ku stage eno okukifo ekimanyiddwa nga Cinema for Peace era nga waliwo emanyiddwa nga gala gye bayita Cinema for Peace gala era nga mu ggwanga eryo erya Germany mu kibuga Berlin Robert Kyagulanyi Ssentamu documentary ewangudde award emanyiddwa nga Events Political Film of the Year. Okitegedde Political Film of the Year film ekwata ku nsonga z'ebyobufuzi ey'omwaka eyo emanyiddwa kati wetwogerera ensi yonna emanyiddwa nga Bobi Wine the People's President. Mwenga mukyali ku nsonga z'ekipale nga mukyali ku nsonga za gravity ate no ffe tuli eno twongera kubanga ate tuwangula za award. So kati wano ku Red Zone TV tubadde tuyina omulimu omunene nnyo okubeera nga tukuleetera ensonga eno. Atamanyi Cinema for Peace Foundation ngenda gikutegeeza ebimu ku bitonotono ebigikwatako obeere ng'obitegeera bulungi nnyo kubanga ogwo gwe gumu ku mirimu gye twewa wano ku Red Zone TV okubeera nga tubikutuusaako. Cinema for Peace Foundation ekitongole kino eri non-profit organization era nga esangibwa mu ggwanga erya Germany mu kibuga ekimanyiddwa nga Berlin era nga esupportinga film documentaries n'ebiwandiike byonna ne project zonna ez'enjawulo ezidealingira mu kye bayita global humanitarian and environmental issues n'ensonga ez'ebyobufuzi ezirimu okulwanirira eddembe ly'obuntu ezirimu ebintu byonna ebyekuusa ku kulwanirira effugabbi ku kulwanyisa effugabbi okwetolola ensi yonna. Kyova olaba abaliko bonna balwanirira eddembe ly'abuntu. Kubaddeko Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva mu ggwanga erya Uganda, kubaddeko omukyala oyo gwe nkugambye Hillary Clinton ono nga yeesimbawo ku bwa president mu ggwanga erya United States of America. Nkakasanga bangi mubijjukira bw'obanga obadde ogoberera ensonga nga zino. Kakati njagala okutegeeza nti bino yerevu Robert Kyagulanyi Ssentamu kwali kati gwe obanga obadde tonakitegeera ojja kuba okitegeerera wano ku Red Zone TV. Mulimu abantu abakwata ku abadde balwanyisa ennyo ensonga mu bitundu ebya Crimea mumanye ebitundu bya Crimea Russia bye yatwala ku ggwanga erya Ukraine. Ebyo bye bimu ku bitundu ebifuddemu abasajja n'abakazi ab'amaanyi abeetabyeko mu kye bayita Cinema for Peace gala ne Robert Kyagulanyi Ssentamu mu yeetabye ne documentary ye emanyiddwa nga Bobi Wine the People's
president mu kibuga Berlin mu ggwanga erya Russia era nga wetwogerera yawangudde award nga bwe njikugambye bagiyita political film of the year ne documentary yeeyo abasinga obungi gye bataategeera mugaso gwayo naye nga kati batandise okugenda nga bagitegeera. A Cinema for Peace Foundation yaregisteringibwanga nga bwe nkugambye ekibiina ekitali kikozi kya nsimbi oba non-profit organization mu kibuga Berlin mu ggwanga erya German ate nga esupportinga ebintu ebyo nga bwe mbikugambye wammanga. Cinema for Peace Foundation yatandikibwa mu mwaka gwa 2008 oluvannyuma lwa gala emanyiddwa nga Cinema for Peace gala eyabeerangawo buli mwaka buli luvannyuma lwa mwaka okutandika mu mwaka gwa 2022 era ne bajjanga bakola ebintu byabwe ne bajjanga batambuza ensonga zaabwe ne babeeranga ate bakwasaganya ekintu kino ne batandika okubanga ba awardinga ebirabo eby'amaanyi big prizes ku bannabyabufuzi ku bannabitone ku bazanyi ba katemba abazanyi ba firimu ne bannabyabufuzi abalwani ne ba activist abalwaniridde eddembe ly'obuntu okwetolola ensi yonna era nga Robert Kyagulanyi Ssentamu mweno category mwagudde n'abanga yeviirayo ne award endala ayongedde okukola ebyafaayo ayongedde okuwangulaza award naye ajjukira documentary Yemu ng'emaze okuwangula kye bayita political film of the year ate eri nominated mu Oscars awards nakugamba awards zino zigenda kuba zirangirirwa era zigabibwe ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokusatu omwaka guno gwennyini kitegeeze ennaku ntono ezisigaddeyo wano ku Red Zone TV ojja kuba obimanya byonna tujja bikuleetera era teweewunyanga n'eyo Academy Award okuva mu Oscars mu ggwanga erya United States of America awards ezikyasinza okuba ez'amaanyi okwetolola ensi yonna teweewunyanga nazo Robert Kyagulanyi Ssentamu abuuseewo nazo kubanga guno omwaka n'oguwedde abadde awangula birabo ku birabo abadde awangula award ku award bino nno bebimu ku byongedde okuteeka gavumenti eno ku bunkenke olw'ensonga nti zino award zawangula si za muzannyo za nsi yonna era nkugambye abantu basharinze nabo stage oteeka okuba nga obategedde oteeka okuba nga obitegedde ensonga ate obeerenga naawe ozimanya ensonga essaawa yonna yonna kasitooba nga weekuumira ku mukutu guno ogwa Red Zone TV ensonga zino zonna ojja kuba nga ozimanya gwe just ekintu kiri kimu kwekuumira ku mukutu guno kati ate nga tukyali ku ebyo waliwo akatambi akakedde okuba nga katambula ku social media naddala ku TikTok nkakasanga mukalabye bulungi nnyo omuvubuka akedde n'atutegeeza nti bannayuganda mukyazaala wa Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ate mu mawanga ag'enjawulo bamutimba ku zi universities kati gwe obadde tonnabimanya nkasanze eyo nange neŋŋamba nako nina okukanyigawo wano obeerenga nabyo obimanya Red Zone TV kwoli ensonga bwe ntyo bwe ngenda okuba nga ngikwasaganya tulina amawulire mangi ge tugenda okuba nga tukutuusaako olunaku olwaleero era byonna ogenda kuba nga obitegeera mu university emu mu ggwanga erya Kata ekifaananyi ekyo kyolaba ku screen yo kyatimbiddwa ekya Robert Kyagulanyi Ssentamu bamusomako mwe muli eno muvuluga bamusomako mwe muli eno mwagala kubba nnyimba ze wetwogerera bw'atyo bw'ayimiridde okwetolola ensi yonna Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine ate ayongedde okuba nga ateeka ensi ku bunkenke n'okwewunyisa olw'ebintu eby'enjawulo byazze nga akola olwaleero ebitadde ensi ku bunkenke ababimanyi n'abatabimanyi Red Zone TV kwoli tulina amawulire mangi tugenda kuba nga tugakutuusaako essaawa yonna yonna naye nzikiriza nga mmaliriza mbeere nga nkutegeeza ku baganda baffe bano abakwasaganyiza ensonga z'okuzimba oba oyagala okuzimbira ebizimbe eby'omutawaana oyagala okukolera kye bayita modern finishing and molding oba ekizimbe kyo wakizimba ne kikoma somewhere weetaaga okikola finishing bakikwasaganyiza ne baba nga ate ensonga etambulira ddala bulungi nnyo bakuzimbira toilets eziri ku mulembe n'ebinaabiro ebiri ku mulembe guno gwennyini omwagulanyi n'obeera nga naawe otambula nagwo ate mu ngeri y'emu basobola okusibira tiles ne tarazo eza buli kika oba osiba malaalo oba osiba lujja byonna babikwasaganyiza bulungi nnyo namba z'essimu zeezo 0786 mpozi ne ya WhatsApp eyo gyolaba wansi awo eri 0758372517 ensonga zijja kuba zikutuukirako bulungi nnyo webale kubanga okyatugoberera tuwuliziganye mu updates eziddako kubanga amawulire gakyali mangi tugenda kubanga ate gonna tugakutuusaako kyolina okukola kiri kimu kwekuumira ku Red Zone TV obeere nga tova ku mulamwa obeere nga otambula n'okumanya ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda n'okwetolola ensi yonna naddala ebikwata ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ebikwata ku kisinde ekya People Power kyakulembera n'ekibiina kyakulembera nga National Unity Platform mpozi wamu n'eggwanga lyakulembera erimanyiddwa nga The Republic of Uganda. Red Zone TV kwoli sooka osubscribinge tuwe ekigalo genda mu comment section teekamu obubaka otubulire waawe osinzira okubanga ogoberera ensonga tubeere nga tukutuusaako amawulire.